Yo munajjukira mwenna abali ku live eno nti nadduka mu Uganda ku bail. Mujjukire bwe twali ekalangala ne president waffe Kyagulanyi nga tukuba campaign basoka kwata ffenna ba bodyguard ba Kyagulanyi ne batukuba mu kijji era batutwala mu barracks y'amagye gye batukweke kasijjagirwa. Abalala 10 mu mmeka ne babakweka ku polisi wali e Masaka. Kati abantu batunoonya nga banoonya Eddie Mutwe, banoonya Nubyandi, banoonya Chuma Kyesu, banoonya Kireo Kivumbi, banoonya Giant, banoonya bonna nga tewali alabika. Ninga batukweseeyo wansi mwandaki mu barracks y'amagye batukoza kajiri. Era baali batuwa bail, nze bwe baali bampa bail kubanga nali mulwadde, Katonda yampangira obulwadde nve mukomera. Batukoshoninga, batulabula ne sekulabula yenna. Nibaga kasita mulyogere bibakoleddwa ko kyobola ba bodyguard bonna Bakyagulanyi abakyali e Uganda teri anyega ku byaliyo nenze am about one veil buli ekyaliyo wansi mukomera. Eddie Mutwe yakyogera ko katono n'amaziga ne gayiika. But it was so embarrassing. Ekintu kyesigenda kwerabira mu bulamu pako kuva mu nsi muno era kyendi nyumyako. Abasajja batujjamu empale bakutte mundu weziti. Omulala akutte kamera y'essimu bwati. Ne bakutuuka ne batuusa ne bakugamba nti jjamu engoye. N'ojjamu engoye nga bwe wazaalibwa. Nga bwe wazaalibwa. Twasooka nga n'ojjamu akasaati jjukira twali mu saati buno bu vest. N'olowooza nti kikomyawo ne bagajjamu empale nenge mundu bazikusonzeemu bwe bati mundu nga 10. Ng'empalo ina jjijjamu. Kyokka abajasi bali awo nga 6. Waliwo n'akwata ebifaananyi byaffe ebya video. Nga bwe weeyambula, nga bwe wazaalibwa, abalina kannaswi, abalina biki, fenna kamera y'oli omusajja nga akwata bwati n'essimu. Ne baba ne batuyingiza obusenge, waliwo akasenge akali awo. Era kamera ng'ekuwerekera bweti. Mulimu omusajja ayambadde giraavu ku mukono ogwo gumu. Giraavu bazamba ku mikono ebiri. Naye yambala omukono gumu bwe guti. Nalyoka kugamba wanika emikono kyuka kwata ku kisenge. Omusajja n'atandika okutunyiganyiga ng'alinga anoonya empiso mu mubiri gwo nti waliwo empiso gye bakuyingizaamu eyabuze. Omusajja simanyi balala kati neeyogerako nganze Buganda Ntege Kyuma eyasibibwa wansi mu barracks y'amagye okuntulugunya kwe bantulugunya. Omusajja n'anyiganyiga buli wamu n'agenda ng'anyigawo wonna tewali watanyiga. N'atuuka mu Anas oba eri awafulumya obubi n'asonsekayo engalo bwati. Nga n'obulumi butuluma ng'obulumi bukuluma naye tolina kyakkola emmundu zikusonzeemu bwe ziti oli akwata kamera. Omusajja bwe yajja engalo eno mu kabina kange sijja gamba mukamulala. Naye nze ekintu kye na observinga ku bintu bye baali bakola nali nsuubira nti awaliwo box ya giraavu kubanga baasooka ne batusibira ffenna mu kisenge kimu ne batuzza eri ebbali. Kisenge kimu ffenna mwe batusibidde. Jjukira baasooka ne bakwata aba bodyguard ba Kyagulanyi 11 saaka ey'ensooka bweti ku Kyagulanyi ffenna ne batuteeka mu barracks y'amagye ne batulugunya lwaffe. Kati bajjangayo omu ku omu ne bakutwala ne bakozesa exercise ezo bazitanga boy exercise okumanya abasajja bali bamanyiira. Omusajja n'asonseka engalo eno mu kabina kange n'asokolayo ng'alinga ajjanja agira bwati. Kati obviously manye ebijjirako nze namala ennaku nnyanga sifuluma obunkenke bwe twaliko okutulugunyizibwa kwe twaliko. Omusajja bw'ajjayo engalo bwati nga ndowooza oba agenda kuggyako giraavu agisuule tewaliwo giraavu zindala. N'angamba yasama. Kyuka n'enkyuka ng'owanise emikono bwoti yasama n'enjasama. N'asooka nkwata bwati maaso giraavu egi gyakwasizza mu kabina eri. N'ansindika olugalo mu nnyindo bwati n'angamba yasama n'enjasama. N'akwata giraavu eyo yennyini omukono ogwo n'asonseka bwati mu kamwa. N'engamba bona omusajja mulume engalo. Nga mpulira psychologically baali batutokyalinga psychologically. Balinga abatuliisa obubi bwaffe kubanga engalo okuzijja mu kabina n'aziteeka mu maaso go n'amala n'ateeka mu kamwako. What was that? Ate giraavu egi
kati manya twali obubi bwa bannaffe